Olunaku olw'eggulu twabadde tetuyinza konfaminga oba lyabadde essasi oba kaabadde kattiya gaasi ekyakubye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye mu story zange eziyiseewo naggambye subscribinga kubanga eno ensonga tetugenda givaako not until nga tumaze okubeera nga tufuna obukakafu obwenkomeredde. Akatambi kaako keni mu kubeera nga nkulaga ku screen kakulagira ddala ekituufu ekyabaddewo Bobi Wine we yafunidde obuzibu era ng'okusinziira ku nze nga SMX n'okusinziira katambi keni mu kubeera nga nkulaga ngenda konfaminga nze nga SMX njagala okijje wano nze nga SMX saagala ogamba ate oli yatugambye oli nze ngambye nga nze ng'omuntu nze okusinziira ne katambi keni mu kubeera nga nkulaga nawe koli mu kubeera nga olaba ngenda gamba kirabika yabadde tear gas canister ye yakubye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kigere n'emuyuza era okusinziira katambi ako kalaga nti we yabadde afuluma mu motoka tear gas we nnyini we yabadde omuka we gwatandikidde okubeera nga gugira nera we gwabaluse we guti mwamulabye nga atandise okubeera nga awenyera ne yamubadde okumpi najja asobola okubeera nga amukwatako olwo nga kamaze okubeera nga kakuba okugulu. Nkugambye okusinziira ku nze saagala ogambe SMX yatugambye tear gas ate poliisi yatugambye essasa ate oli n'atugamba bomu ate oli n'atugamba kikompola. Buli omu kyakugambye oyo akauntinga ku bigambo bye z'okusinziira ku nze ate n'okusinziira katambi keni mu kubeera nga nkulaga sinti oba magezi gange oba nabadde nedda okusinziira katambi keni mu kubeera nga nkulaga ndowoleza ddala nti tear gas oyo we yabaluse bw'ati Bobi Wine atandikirawo okubeera nga awenyera neera n'osobola okubeera nga olaba ensonga nga bwe yabadde exactly. Akatambi ako before nga tebannakasuka kanisita ng'atambula bulungi ne after okubeera nga bamaze okubeera nga bakakasuka kanisita ka tear gas embeera bw'etyo we yagendedde ddala mu maaso. Naye wano ku SMX Media tugenda sigala tukuwa updates ku buli kimu nga kiri mu kubeera nga kituukawo naddala mu ddwaliro gy'ali mu kubeera nga ajjanjabwa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kankusaba subscribing on ngenda ku notification bell tojja kubeera nga missing update. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanya onoonyeza omulimu gugaanya empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.